nekinzizayo nekinflashingisa kubanga amakomera nga baddemu era mu byobufuzi bino era ya principle era byansibya kakati kwegamba kitageza twogera n'omuntu omutuufu exactly nina kyenfeeling naye nga mpule ennaku mwaba abali mu makomera yadde nti bo ba feeling comfortable okuba batwalira obugaati ebyokulya biki naye siigi balina okubeera. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Weewaawo tukwebaza gwe wenna gy'osinziira okuba nti otugoberera ku Lubalusewa TV. Nagamba tuli ku mikutu migatta bantu ku YouTube, gendayo subscribing liking osobola okuba nga ate otufuna bulungi. Ku TikTok gye tuli ne ku Aje Pro naye osobola okugendayo n'osobola okuba nga ate ku TikTok otulaba bonna bu video butono, naye enamba gisange ku YouTube osobola okuba nga ate otwekkananya bulungi nnyo ddala. Ndi ne Lule Bombolode olunaku olwaleero ne muganda waffe ono ajja kuba ate abeeyanjulira tulabe ensonga bwe zijja okuba nga zitambula. Facebook gye tuli naye osobola okuba nga ate otulumba. Bingi ebitambudde mu ggwanga, twalabye ku bantu ababba nga ate bwe batema abantu ejjambiya. Oli najja akubbeko ssente zo oba ensawo yo oba ekintu kyo ali n'agattako n'okukutema. Kiki twebuuza muli? Twebuuza ejjambiya zino ziyingira zitya mu kibuga? Twali tuziwulira Masaka. Tulina n'akatambi akalala nakalabyeko kabadde Kawanda Kirinyabigo ng'ababooda basatu. Ababooda nga kuliko booda naye nga batuddeko bali basatu ne bakusanga ng'otambula ekiro babuuka ku booda ne bakugoba emisinde nabo ne bakutwala n'ejjambiya emisinde. Kiki ekiganyise kiwite ya Uganda enafuyemu oba bajje n'abatuvuddeko be babadde bakwasaganya security obulungi ng'abasigaddewo badda mu kunywa bukyayi. So tugenda kutandikirawo twogere ne ku misa eyagaaniddwa. Badde sikirabangako nti omuntu basobola okugaana omusabira ne baga we yabeera atuleke. Tugenda kuba tutandikirawo kambawe Lule ababuuzeeko n'eruuyi luno naye atubuuzeeko tumutegeere bulungi tusobole okuba nga tutandika. Lule tusoyinza okulaba nange nsanyusa obbasanga abatulaba mwenna mbalamusiza mugye bali kujja mukwasaako engalo mwe bali kuwerera abaana ate mwe bali kukuuma abaana mwe bali kubuulirira abaana. Okuwerera si kyamaanyi kuwerera bwena omuwerera bali kuwerera omanye obulumi obuli mu kunoonya ssente ensangi zino. Ensangi zino ssente zetuzinya mazina nga bisaanyi tuzebakira wansi nga bamakanika tuzoogera ebigambo bingi ozifuna tuzikolera ebintu bingi nnyo ebyabika n'ebitalabika kyovula nti n'ab'ebijambiya bakola ki oza bo tebazaala tebawerera baana oza baziteeka asobola okujja n'ate mu muntu namujjako senagala awerera omwana gubanga nga gwe mulimu gwe bulungi nnyo. Kati guba nga gwe mulimu gwe kati mmanya nti naye akola ki aweera naye azinoonyeza mu buki mu bintu alina gwayiyo alina omusaayi gw'omuntu gwayiye. Kakati naye era nebaza security okuba nti ennaku zino teyeebaka bulijjo ebadde yeebakaabaka n'owulira nti byakoleddwa naye nga n'abayaye tebabakutte. Naye ate ekisinga nakyo olumu okunnuma nti kwe kuyola ate abavubuka ne bayolera obwereere ne babateeka mu Mukama ne bagamba be baakoze eki ne bagamba ate be baatemye ate nga be baatemye ate abaatemye abatuufu bakola ki. producer ngamba akantu kano tukakozese babiri kyeri takuwulira bulungi jatukoŋŋambe ate wetegeera bulungi oba tokyamaliriza. So kati n'olw'ensonga eyo batulaba mwenna nsigala era mbagamba nti mwebale kuwerera abaana mwebale kwekuuma mwebale kukola buli kimu naye ate era
temusirika mutambuze eddoboozi erya peace and justice mutambuze eddoboozi ery'okubuulira enjiri nga tulina tulina pastor wa New Curriculum agende mu maaso n'okubuulira enjiri yongere mu maaso n'okubuulira enjiri ya generation eno. Omanyi katutandise okufuna abantu tutandise okufuna Uganda empya. Omanyi Uganda empya luli tugirimu naye Uganda empya obuzibu bwe tulina nti abali mu Uganda enkadde baatugirawo ka bridge ke tulina oyita motoka mu Uganda empya. Kati bano abali mu Uganda empya bakozesa nnyonyo ogenda kazinga ka Uganda empya nti abo balina obusobozi bonna Uganda empya olide bagiyingira mu Kyovula waliwo KFC Cafe Javazi newabeerawo newabeerawo nene wansi mu Katanga nti wabeerayo abafumba ekikomano ne tonninya na biki kwegamba nti standard zonna tuzirina mu ggwanga lyaffe. Naye nze nsigala ngamba abantu musigale nga mutambuza enjiri eya development, enjiri ey'obwegassi, enjiri ey'okusonyiwagana, naye enjiri ey'okwawuka tugijje mu ggwanga lyaffe Uganda. Era bannayuganda mwenna nsigala mbasaba ebintu bino wammanga, temuddamu kupreachinga njiri ya bukyayi. Nakuwadde kubuuzaako omuntu wako okubuuzaako era dda aba amala. Nsanyuse okubalaba mwenna abali ku mukutu guno. Nsooka okubagamba nti gendayo ku YouTube channel subscribinga, ekyo kyokka kina kyekikola era kituzaamu amaanyi. Amanya nze Kigongo Honesty, nebaza Katonda omukulu webale kunkyali. Webalire ddala. Ebintu bingi ebitambula mu ggwanga naddala omulembe guno gwe tulimu 2026 ate ffe tugamba omulembe guno ogw'obutava ku kkubo. Omanyi ffe ogwaffe mulembe tova ku bbala, tugamba muzeeyi tava ku ki yeruyi gye badde oyitiramu mbadde mutya. So nebaza mwenna bagenda okulaba programu eno. Tokoonako bukoonyi, beererako ddala, wuliriza gye biggweera ate tuddemu amaanyi. Amiina. Tugenda kutandikira ku gwe wennyini ensonga y'okugaana Archbishop okuyimirizaawo emmisa. Nze ntera okulaba ekyamazima Honesty ne mu muzikiti imaamu waba taliwo esswala egenda mu maaso naye pulezidenti okubanga tutuuse ku ssa tulidde ogamba tava ku main tituganyiira nene misa tugenda tandika kubanga tusaba nsabe. Nina muganda ngano yaŋŋambye nti Uganda wetu gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye. Anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno. Kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano. Tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula. Tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka. Tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ate gwowa estate ekikyo twakutereza dda. Tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereza obulamu. Okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde. Tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika. Bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center. Awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 76618838 oba noti 7545 YM Property Consultants. Ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Haruna Electrical Center ffeffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze. Tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo. Kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate. Anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobengo ine ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda.
tulina amataala ga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti chandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati gw'ow'ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde sitooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 noti yeffe Baaluuna Electrical Center bannannyini original mu by'amasannyalaze. Amiina. Tugenda kutandikira ku gwe wennyini ensonga y'okugaana Archbishop okuyimirizaawo emmisa. Nze ntera okulaba ekyamazima honesty ne mu muzikiti imaamu waba taliwo esswala egenda mu maaso naye pulezidenti okubanga tutuuse kussa tulidde ogamba tava ku main tituganyiira naye n'emmisa tugenda tandika kubanga tusaba nsabe. Nyina muganda nga Arnold yaŋŋambye nti Uganda weetuuse tugenda tuuka ekiseera nga tulina ne walking fee nga bw'otambula ennyo bakubuuza otambula olagawa sasulayo zino twetandika okuwa obusuulu. Yembeera gye mwagala otubeezaamu kati mukowa eryo nzize nfolowinga ensonga ezo okuva olunaku lwajjo amawulire nagabaddeko era enjogera y'omukyala wa Dr. Kizza Besigye ensonga yagyogedde bulungi nti yafunye essimu. Oyo naaba mukama wange President Museveni yafunye essimu okuva wa mukama wange ng'emugamba nti toyimiriza oba teyaganye teyaganye wabula yagambye ba postponing bongereyoko okubeerako ensonga ezekenneenyebwa. Kuva ddi ng'okusaba kwongerayo? Kusoboka kisoboka bwe tuba nga tulina bye twekengedde. Kisoboka omanyi bangi aba bateeza omuzindaalo awo okuyisaawo ebyabwe. Bangi aba bateeza omuzindaalo awo okuyisaawo ebyabwe. Tukyali walabye omukulu awo City Council tukyafubukula ntutereeza ekibuga twewala bingi nnyo omuntu okwata omuzindaalo n'abuukira ate ekitabadde ku mulamwa. So twagala okwegendereza ddala kituufu emmisa eno tegenda kubaako bava ku mulamwa bingi bye twagala okwegendereza. Kati ekitegeeza kati freedom of speech takyaliwo mu Uganda. Weeri fwe tugamba gavumenti bwevaayo n'esaba twasabye Uganda weetuuse twasabye tetwabalagidde abakulembeze baffe abalungi naye twasabye bagira bongeddeyo ng'ate mukama waffe n'ebitongole ebikolera wansi we byekennenya ensonga kale lezo ensonga ezo naye nga tusaba mube bakkakkamu. Nze ngwa omuwagizi nze ndi muwagizi era mu NRM kulwe Bombolo. Bwe tubanga Uganda etuuse ku mbeera eyo honesty yatuge balina kye beekengedde mu speeches eziyinza okubaawo. Ekintu kino kyogerako ki? Ekintu kino nze omanyi bannayuganda twerabira. Bannayuganda twerabira nnyo ate twesonyiwa nnyo ebintu ate kya kwegamba ekyo kyatu baatubuulirira okwesonyiwa ebintu ebimu n'okuhandolingamu ensonga ezimu. So kati ekyo kitutedde ddala nnyo obuzibu obw'amaanyi mu nsi yaffe eno nti olw'ensonga nti waliwo ebintu ebijja nga binyigiriza naye ne tubiyisaako amaaso olw'okuba nti twesonyiwa. Kakati njagala tujjukireko emabega nti tuzze nga tufuna warnings ez'enjawulo okuva mu bannaddiini. Kati ate we tufunye warnings ez'enjawulo okuva mu bannaddiini nti nga ebintu bikolebwa ne bikolebwa nga bibi ate abo babikola ne bagenda ate mu bannaddiini ne bagula emmeeza ne bagula entebe ezo z'olaba forms bateekako amannya nti donated by the family of Lule
ez'entebe naye ng'oyo yabbye ssente ez'obugaali, yabbye ssente z'eddagala, yabbye ssente zaki, naye n'atuula mu maaso ng'ate ggwe omulimi akwata ennaanansi n'olitwala ng'ekiweebwayo mu kereziya, otuula mabega. N'olumu obutebe bwe osanga buweddewo babateera emikeeka ebweru w'ekereziya ne mutuula ebweru emmisa ne mugifunira ebweru waki ono yabbye ssente z'abalema, ssente z'obugali ez'eddagala, naye yafunyeyo $2 million oba 10 n'aziteeka mu kereziya, oyo n'atuula mu maaso. Era niwamukisa era ne baba bamuwa obugaati, oyo yabbi bamuwa obugaati avuubika buvuubika bamuwa buyitirivu. Kakati ekyo wekivaawo awo bennyini ne batwala siteepu eyo paka mu bakulu abafuga eggwanga lyaffe, ne bagamba kereziya y'egundi munaye bishop waayo oba Reverend waayo munaye muntu waffe musajja si mubi kitegedde. Era ogenda okulaba nga okulonda kwolaba okwaba archbishop bakalidinaali okubeeramu ebiseera ebisinga kulina political, balina okuleeta abantu nga 3. State negamba nti ffe tutunulidde ono, era ogenda okulaba nti akakunguntera gwe state gwe kasonzeemu yakola ki gwe yayiseemu. Era ogenda okulaba webiri, era ogenda okulaba bwe baba balonda abakulembeze abo nti ono yakula dayosisi y'e Masaka oba ey'egindi nti nga tannaakulonda amaloboozi olugambo tandika ne luyita. Mayiba na Uganda tulina olugambo. Lwaki omuntu avuba oŋŋamba mba nzibye, nze nvubye nendeetera kanisa yange nanti lwaki ogamba mba nzibye? Njagala bwannalula alongooseemu obobbye essente y'omubi w'omusomo, nze ngenze nenvuba. Ovubye naye ovubidde mu nsawo z'abanno. Njagala nkugambe muganda wange, gavumenti eno eriwo kutuusa buweereza eri abantu. Kakati tegenda kuyita mu buli omu. Balina okufunayo ababbi. Kakati no ngenze omanyi si buli muntu ali ku kitundu. Ekyamabaati okiyita ki? Okiyita buba bubbi wa bwali buweereza? Tebategedde wegalaga. Bwali buweereza? Bwali bubbi bwali buweereza. Bwetwogera ku kyamabaati atonnyonnyola bwali bubbi bwali buweereza. Fine. Kati omanyi kati kankubuulire, omanyi tulina gavumenti eno nga woogiraba, omanyi ffe abantu abawansi abamu twafuuka bazadde nti wozaala omwana oba mubbi oba si mubbi aba mwanawo oba mulalu. Kati omwana wo ne bakugamba nti yabbye, ogenda kusigala ng'ogamba nti oyo mwana wange teyabbye. Kati ye Ernest kyakola ki? Kyekintu kyaliko. Nze sikuwakanyizza oli mutabani wo tabbangako, naye ffe ab'okukyalo eno baakosa, ffe tugamba nti yakoze eki? Yabbye. Naye nze nfundikira ku nsonga eyo nga ngamba soko nnekumaliza ensonga, ogenda kunneerabiza. Kale kimbuuze, kiki ekyalemesezza emmisa? Ekyalemesezza emmisa kiri kimu, nti bwe mwajja bannaddiini ne babeera sected by the state ne bazimbira amayumba, abamu ne balinovatingira amayumba, ne bawa n'emmotoka empya. Okubaba wabuwinga bannaddiini bw'onyumirwa munaddiini atambuza ggaali. Ffe twakula ne ba missionaries, olaba bafaaza abazimba sharing eyo, waliwo n'abalala enamungu bali bataddeyo youth centers, waliwo bafaaza abajjanga nga bazungu abakwatagananga n'abafaaza baakuno abaali abedda bavuganga bugaali, naye ng'emmotoka zaaliwo si byadda nnyo. Lwaki? Nti mission ey'okubuulira evanjiri oba ey'enjiri tolina vuga V8. Kasita bafaaza ne babishop ne bakayirinaati b'ensangi zino bayingira mu bintu ebiri fancy, kitegeeza babeera baba bribinga gavumenti yayonoona. Waddira faaza n'omuwa V8 n'omuwa n'omukumi, kiki ekikuweesa faaza? Kiki ekikuweesa faaza wa SFC? Omunaddiini nga bambadde ebijoowo naye nga ba SFC. Era tewali amubawa nga tamusabye. Kakati oŋŋamba otya nti munnaddiini gw'abuulira enjiri abuulira abantu, olina abakukuuma nga bali well trained. Omanyi tukkiriza ekintu kimu, olina okusooka okumanya, njagamba muganda wange Lule ateeseza bulungi nti olina okusooka okumanya oli wansi waani. Kino kyo kikulu.
oli wansi wani tetuganye ali wansi wa bafala ali wansi wa papa tutuka mu by'omwoyo era government ejja kuyingira mu by'omwoyo nedda wetutuuka ate mu by'omubiri okkiriza oli wansi wa state ekyalina kyenoonyeza ogw'omubiri ekyalina byenoonyereza erina byekengedde kakati giwa obudde emale ekugambe kuba tulina eddembe ly'okusinza n'okutendereza mu Uganda ekyo nkyebaliza gavumenti yaffe nedda teryavuddewo tukugambye ekifo kigenda kuŋŋaanya abantu bangi bakyalina okukicekinga bulijjo kikuŋŋaanya abantu batono ebyo no steps zinoyitwamu kyenasiimye ku kereziya yalese omulyango muggule honesty katono nnyo ku mbeera ebintu nti twalabye nti bulijjo tugamba nti obakale kibiina kya nuupu abavubuka baze bambadde redi bebaze obabye twalabye abasajja abateeketeeke abasajja ab'amaka amakooti abasajja ab'amataayi be babadde erubaga kiki era bayingidde n'okunya kiki ekyaganyisizza okusaba tuzibe essaawa 2 lwaki ebintu bino mubitutta ate nnyo politiko nnyo tojjaga nti kitutte politiko fenga abawagira gavumenti nedda kubanga era bannabyabufuzi be babaddewo gwe njagala oddeyo olabe otunulire abasinga kisagale bannabyabufuzi tebakyasaba tetubagaanye kusaba naye era tetubajjako ddembe lyabwe lyakusaba era nayagadde nnyo omukulembeze waffe okubalaga nti abaagala. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone,
Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 07 4 6 9 oba 0772 6 3 The Place, a home far away from home. Bukereziya yalese omulyango muggule honesty katono nnyo ku mbeera ebintu nti twalabye nti bulijjo tugamba nti oba kale kibiina kya Nuupu abavubuka baze bambadde reedi bebaze oba twalabye abasajja abateeketeeke abasajja ab'amaka amakooti abasajja b'amataayi be babadde erubaga kiki era bayingidde n'okunya kiki ekyaganyisizza okusaba tuzibe essaawa 2 lwaki ebintu bino mubitutta ate nnyo political nnyo? Tojaga nti kitute political fenga abawagira gavumenti nedda kubanga era bannabyabufuzi be babaddewo. Gwe njagala oddeyo olabe otunulire abasinga kisagale bannabyabufuzi tebakyasaba tetubagaanye kusaba era tetubajjako ddembe lyabwe lyakusaba era nayagadde nnyo omukulembeze waffe okubalaga nti abaagala n'abagamba nti nina kyenneetaaza okwetegereza kisobola okubeera mu ngeri ez'enjawulo ngaki omuntu bw'akulaga nti akulumirirwa togenda bugenzi mu kitundu n'oyingira noga omukulembeze abuuza abantu abakungu bange we bagenda mwateeseteeseewo abakungu nga bulijjo yatandise abakungu bange bagendayo ne basaba mwateeseteeseewo nti kya n'akuba n'amugamba kwatamu bambi tubateekeko kyeneetegereza abakungu bave nga tebalidde nakulya ebintu ebyenjawulo ekyokulya ng'okitadde ebbali buvunaanyizibwa bwa siteeti bwa gavumenti okuuma bonna Uganda nange wano wendi buvunaanyizibwa bwabwe okumanya nti ndi safe kituufu naye nze kyendaba bw'abanga yasobodde okukubira omukulu oyo essimu n'amugamba teri kusaba togezaako n'oyo naye n'asigala mu kamooli n'alya kava. njagala okutereeza mwana teyagambye nti teri kusaba togezaako omulamwa guga yagambye nti nkyanoonyereza tukyalina kyetwetegereza ekyo kintu kigazi kale fine okimanyi nti mu bakungu awo omuntu ayinza okubayingiramu n'abaako kyakola state kyengezaako okubuuza nga bulijjo tekibaawo bulijjo okusaba okubeerawo nga bulijjo tekuba. Omanyi ensi kati ze tulimu walabye ekyagudde recently abantu bebeekalakaasiza ne batandika okwokya amamotoka olw'okutta omuntu omu omuyaga Mexico. Kali gavumenti nayo bw'ebiraba ate tetulinda kituuke wano. Naffe Uganda tuli bakateo tuli ba drug dealers. Mu kaseera kano nga n'omukulembeze tannalayira twewala bingi ebisobola omulemesa okulayira fe abatwala obudde omulonda bwana Lula aseka bwana Lula aseka mwewala bingi ebiyinza okulemesa mwewala kulayira teri kulayira katengo nedda ajja kulayira kubanga noli bamubuuzizza ekibuuzo Abangereza bamubuuzizza namubuuza wandiyagadde Parliament ya European Union ekuyambe ki ebintu byabaddemu yabaddera mu bya bulijjo naye yabadde alina okwogera ekigambo kimu kibasa okulonda bakusazeemu tuddemu tulonde ate kakati bateekeko sanctions kati banateeka sanctions kichokoleke banateeka ku sanctions ku chief of staff namuteekako sanctions tagenda America agenda kunoonyaayo ki
bibyayaga byonna biri wano abantu bagenda America kugenda kubachi okufuna sente yazifuna wano zayagala nakola byakoze nabikolera wano kati wono omugano ogenda America ogenda Germany ogenda kigenda mulumirawa osegedde kigenda muluma kati twagala ebintu ebiri effective ande kakati bwana lulate bwadda ku side ey'omukulu oli oye sana muwa budde asigaye nti kubanga sebo fe tulina amakampuni tubeera ne ba project manager so ebintu ebimu project manager byayogera oluusi fe tuba n'ebigendero lwaki abyogera ku lwa kampani yo kakati ebyo ebyabadde eyo fe abamutegeera oba abamanyi fe bannannyini kampuni eronda project manager tetwagala muwa amakulu ani gwe mwalo fe nga fe bannannyini kampuni omanyi mu byobufuzi wabeerawo ebibiina nga biringa projects mu company kati eyo ebimu ezo project ng'ezo tuzireka kasita tumanya nti ziri under wa company oli ku principal gwe mmanyi Bobi Wine eyo saagala tugendeyo omukulu Lawrence yabadde nange nenjagala mbeeko kyenkutangaaza so Isira kalika kampani kamwe so nze njogedde mu kampani kyakateyogedde ku kyakulonda nti mwabadde mu ebirumira mu kulonda atera n'olumu ne ba project manager basobya ne bamala ne bakomawo mu kampani ne tubanenya nti wano ensonga tuwajogedde nga bwe twakutendeka so tujja kwekenneenya engeri giyalambisemu ebintu project manager tulabe obanga omuntu yenna bwako ensobi tomuleka nayina kuba akoze ensobi naye aka project nako kyemanyi nti bakama bange bajja katunula mbalabe basomukuba katebe namufunayo omulala basobola omukuba basobola omukuba naye kyamazi yali yatandika ka project kyakwe kaka chufu ka project nange nandika etazimalire ebiseera ku mbeera eyo nga bweri ndaba nti ekyamazima principal Bobi Wine Kyagulanyi alina waatadde gavumenti ya Uganda kuba ndaba nti kati batandise n'okutya nti bayinza obutalayira nga bani abatya mmwe mwatidde akatengo kazola bani abatya ndaba nti n'ambasada mwamuganyi ogenda mu summit mwamuganyi ogenda mu parliament yewozeeko ku biri mu Uganda ajja kunanaagira omupiira bali bazungu betegeera ekyamuganisiza okugenda ate ye bano sibe bamuganye ye yaganye ngenda mu biki ebyo ngenda ku ansalinga kyebyo gomanyi nti besi eyo nayo neeri ekizamanyi n'okumanya biki abimanyi kubana naye omanyi kati ensi mwe muli abantu abataweebwa advise nti leero omukulembeze w'eggwanga akoze ki nekinayagademu kyabadde kimu statement ezakoze zonna zabadde eyasinze okunkwata omubabire yabadde eno nti buli muntu wamutayiko sanctions personally kino omusosi nga ggwanga Uganda wabula buli muntu kigenda kukola ki nti president wabanga yalonze akola enguudo tugeze nga olaba Geno ani Kayanja Geno onani ono wegundo ono Geno Katumba Wamala nti afeirinze okukola enguudo nti tujja kubeera nga tulumba Geno Katumba Wamala nti webanga sanctions zibazitadde ku muntu oyo sekinomu personally nti ensobi ono balonze bebakola ensobi abo abavunaanyizibwa alonda abalala naye kinandisa ekyandibadde kimu nti principal yandikoze ekintu kiri kimu n'awandiikira president ebbaluwa n'amugamba president ngenda kukoma we Uganda era sanctions zino zigenda kukolebwa naye njagala omuntu ono obajje mu bifo webiti ne webiti oteekewo ku bantu webati ne bataba opposition oba yibalaba abayina ensa then oli agugube oli waguguma atandike vita kubanga kubanga tewali government tetugenda yingira mu Uganda mpya ng'olwedde gavumenti erimu abagikolamu abatulina ba doctors abakyali mu malwaliro tetugenda bajjako professional yaabwe tulina ba general embeera eyo gyoyogeramu olinga alaba nti principal opposition ye gyalina
yeringa ziri ezibadde zetwalize tukubyemu ebituli era kati gyegenda kuba katakyalina kiddako kyatugamba era alina kwekweka. Omanyi njagala okukubuulira n'okubuulira abavubuka bannaffe bonna abali eyo abatulaba. Okera ku makya nga goolo ki? Goolo sente. Exactly. Okera ku makya nga goolo sente. Njagala okugamba omuvubuka yenna atulaba ku mukutu guno nti goolo ye eri ki? Goolo yo bw'eba sente weebuuze ziri ludda wa? Ani aziyina? Aziyina anaazimpa? Nakugambye nti project manager oyo goolo ye sente. Tekisoboka naawe. Anti ffenna onzikiririzaamu nti ffenna goolo ki? Sente. Ekibuuzo kibadde ffenna goolo ki? Akagambo ffenna naye abaamu. Goolo ye yakukyusa nsi yattu Uganda. Kati kankugambe kino okimanye nti nnumirirwa nnyo abavubuka bannange abali munda. Kintu ekyo kikulu. Abaana abo abaliwa? Abali mu makomera. Njagala omwana omwampa ensonga. Lwaki ye ali mu kkomera? Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka, ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna, ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tuyina ennyumba eza buli kika. Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda, ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati, ate mmwe kyasaliddemu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. Kintu ekyo kikulu. Abaana abo abaliwa? Abali mu makomera. Njagala omwana omwampa ensonga. Lwaki ye ali mu kkomera ng'ate waliwo ali ebweru? Kati nze abeddeko ne kampuni bwe baba banoonya nnyini kampuni. Era bwe bansangawo tebatwala mukozi. Banoonya director. Kakati ate nze nsobola okuleetera omukozi wange omusiba nga nkolagana n'ekitongole. Ne bajja ne bamugyawo ne bamutwala nga tategedde nti nze nkoze eki. Nze mututte. Kakati njagala okulaga gwali munda bakutwala batya nga boosi wo akulira projekiti wali. Bw'abanga si yali mu luko olukusi nkugambye nina kampuni. Omukozi wange okumutwala mba mu lukwe. Ne tusubira mu kkomera munda. Otegera point asubire waka. Njagala nkunnyonnyole nga tukolera ku fact. Naye lwala ne tuvaayo. Oyina kampuni ono mumanyi bulungi nnyo koze naye bank. Nga tebannajjawo omukozi we ku office ye bw'avaawo basooka ye. Ekikuyisizza omukozi wayina ensonga eno bweti ne bweti. Naye bwe mbanga nze akulira kampuni nannyini project ntegedde ekikutwaza era nga nze ndeeteddwa okukutwala bajja ne bakugyawo bujja ne bakutwala. Nfuna bulungi. Kakati njagala omwana ali munda yeebuuze mukama wange aba atyanga ali bulungi, alya, anywa, yeebaka ng'ate ye yanninako obuvunaanyizibwa. Bw'aba takimanyiiko nze oba munda omanyi ensi bw'oba mbyobufuzi waliwo ebedde bajjajja batugamba ensi egula mirango. Wabulirako statement eyo? Nagiwulirako era. Naye ate waliwo ate era obulamu bw'omuntu we buwaniririra obw'omulala. Onfuna bulungi. Era ne President Museveni okujja waliwo abaafa emirembe gye muliko ne gijja. Bw'oba tofudde omanyi bagamba akwagaliza ekkomera akwagaliza ki? Ntaana wali okibuddeko. Kati gwali munda ono ne bw'aba takwagaliza kufa nti ofudde naye ng'akwagaliza okuba munda yayiseewo ekikye aba akwagaliza ki? Ntaana kati mu Uganda y'empya oba oguze mulambo oba eguze mirambo
njagala nkunnyonnyola kino Uganda empya abantu bagitegeera bubi eri mu nsawo z'abalala ye bw'ayingiza biliyoni 2 yayingidde mu Uganda empya kati gwe gy'oliko ndala gy'onnyonnyola baakusiba akatambaala awo gw'olowooza nti omukulembeze aliko bw'avaako oyingidde Uganda empya nedda bo bali bakitegeera nti bo kasita bayisaawo ekyabwe bayingidde muki mu Uganda empya kubanga Uganda empya ye muntu okubanga abadde talina ayina emirembe gwe bw'omala ogifuna gwe muntegeerayo nze nkugambye project manager ono tali mu nkadde tali mu Uganda mpya nange nze nnyini ndi mu mpya mu gavumenti yange kakati omwana atannafuna kyayagala bambi yakyali muki Honest katono nnyo yes sir. nze giwetolodde ndabyeyo ate nga osanga mweyo ensonga nnyinza okukwatagana naawe nze singa nze principal kikyenkola olw'okuba kati kubanga nsooka nendaba nti after European Union Summit yes. What next? Kakati nze kyenanzirabe kiri kimu nti gavumenti eyagala ye nti abali mu makomera kubanga yogedde ku kyabali mu makomera nekinzizayo nekinflashingisa kubanga amakomera nga baddemu era mu byobufuzi bino era ebyo bya principal era byansibya kakati kwegamba kitegeeza twogera n'omuntu omutuufu exactly nina kyenfiiringa naye nga mpula ennaku mwaba abali mu makomera yadde nti bo bafiiringa comfortable okuba batwalira obugaati ebyokulya biki naye si gye balina okubeera si gye balina okubeera ate n'ekibabeezaayo mu kkomera waliwo akifunamu kati kyennandisabye principal aveeyo nze ngambe waliwo akifunamu nze nyinza obutamu kugamba nti ono oba oli negwe kyolina omumanya balendebudde oli akugambye nti kino kyonna kyonna okera ku makya olowooza kibigwera mu ssente mu byanfuna kakitegeeza ki principal aveeyo ajje akwatibwe abagambe nti nze ngenda kuvayo gyendi nga sinnatuuka mu mpuku gye neekweseemu naye nga munneetaaga nze njagala ebintu bino wammanga ngenda kuvayo mu nkwate naye buli ali mu kkomera nga yasibwa olw'okuba nti awagira nkyukakyuka oba muwagizi wange ateebwe kati ekyo kyemugambye ateebwe kati yejja akwatibwe omusambi omulungi omujja mu kisaawe lwaki tumukwata omusambi omulungi omujja mu kisaawe mumbuulize omusambi omulungi omujja mu kisaawe omusambi omulungi omujja mu kisaawe kati bw'abaako kati mukwata bawagizi anti bw'abaako oyo aveeyo agambe nti nkooyi omusambi ne mumuleka kati mwoli musambi wammwe anti ffe ye yalonda abazanyi be mwe mwalonda ye okitegeera ye nalonda abazanyi kati kapiteeni bw'aba agambye atuwadde amagezi n'agamba lule kambuzeemu katono mukulanisi lule oli wagira principal ese akati ndaba gwolinga atamuwa amagezi ate nga luli wagenderanga ku magezi ge anti yakyama nze nali muwagira kubanga nali activist toba na kibiina activist abasirikale balimu webabanga balina ensonga ezibataataganya tebalina we basula welfare yaabwe embi tuba activists nga tuvaayo kati mwavaayo byatereere atuliza badoctors webabanga bagize nga tuvaayo omuntu wa wansi babasenze ku ttaka kibba abantu kitema abantu nga tuvaayo naye kati wofuuka politician kitegeeza ogenda kutambula ku bintu biri mu kibiina kyo ekyo kyo kimala nina ekintu kyembadde njagala omubuuzaako kati musajja wange yafuuka munnabyabufuzi alina ekibiina gwe nkutadde kansooka embuuze gwe ekibuuzo principal waaba olaba nti projekiti ya president Museveni ffe tetunnagambako ekyo gwekyo okyogedde mbadde mbuuza nze kambuuza ekyange nze kambuuza ekyo bwe mba ekyo nze mbadde nsaba kale abantu bonna boolaba nti batambulanga ne Bobi Wine bonna baali bamuwagira kale abali makomera bo babate owulya bulungi bayiga ono omuntu wabe gwe balaba nti abakozesa ensobi njagala okuwa ekyokulabirako waliwo omukyala eyateebwa omumanyi naye nga kati yaddayo mumanyi Olivia Lutaaya kati yateebwa on condition ebintu bya mirundi ebiri byenjagala ogeregeranye oteereddwa
atoze mu kintu kye kimu ffe batawala batuzeeyo era munazo kamu oliya kye nkugamba ebiseera ebisinga bw'obanga ogoberera olina okusooka omanya gw'ogoberera akutwalawa kyekiri kye nkugambye nti project manager employinga human resource na employinga abakozi naye human resource tamanya bigendererwa bya project manager byamulagira bulagiza awosawo omuntu kakati ono gwe bataddewo ale naye n'ayagala azimbe ekike nga tagenderedde ku bigendererwa byani bya project manager kumbe project manager just ono project era nga bw'ogiraba egendegwawo project bwe bulwa funding eggwawo kakati singa ffe tusalawo ne tugamba eno project tetusambidde bulungi ne bulwa funding eba egwa project ki emabega gye mwali muleeseekera kagwe toziraba kati njagala nkulage n'abakozi abamu mu project ezimu nti batandise okuvayo ne bambala t-shirt zaffe nga balaba project zigudde ogenze obadde olina project gy'olimu ekuwadde ekifo ofuuse MP abantu obasakidde mu project fate abagira mu project abali mu ezo project tubafandinga ne bawana abantu b'oku kitundu amasannyalaze tubafandinga kati baba ne balowooza nti project yekola era ekiseera bwe kituuka abantu ne batabazaayo bamala ne bakola ki bamala ne bakomawo eri makama baabwe ne baddeeka obalabe batandise okukomawo kati agambye kati nkugambye nti abakozi abamu project eyo batuuka ekiseera ne baleka ne bakama baabwe ate oluusi bakama baabwe babe babasookayo ewaffe okay tuli ku Lusewa TV tuli ne Honest ne ule bombolo twali tutambula mu nsonga eyo twatandikidde wali eri lwaki misa teyakoleddwaki naye tutuuse tulingidde ne project nebalizaako mu vakansi bambi munebalizeeko okusobola okudda ewaka kugambye omunebalizeeko okutwononera obudde bannabusiro mwalabanye nebalizaako ewaka babononera obudde okay bwe tuvaako awo abatula bakulu ba Lusewa TV tulina ensonga nyingi nnyo ez'okwogerako ensonga era zetugenda okuba nga twogerako tukubaganyako ebirowoozo y'emu ku katambi ke mwalabye akatambula ekirungi good enough poliisi yavuddeyo netugamba nti abantu bano abasatu bakwatiddwa twalabyeko omuntu omu yadde akutte baaga nga era waalaga wabala waliwo yazze n'akola ki n'amugyako n'amusikako baaga mu ngeri y'obubbi tutumaye baadde ategedde alina ssente wabula mu kuvaayo okumutaasa amajambiya ne gavaawo buno obubbi obwenkukunala simanyi oba kati abantu tebakyasobola kufeeranga bwe tuwulira bano abatukubira amasimu ne batukubira amasimu nga batugamba owangudde piki nzaliwo yankubirako nga ngamba mpangudde piki bwe namugamba nti mpayo emitwalo 10 piki ogitwale yanvuma buvumi kati sikitegeera nti abantu baavudde mu kufeera kati batandise kujja mukono nkitwala sijja kitwala so naye embeera tugenda gyogerako tulabe ngenda kutandikira ewa Lule Bombolo Lule embeera eno etandise okubeera mu kibuga I'm disappointed ne security organism bwe zibanga mu kibuga ekyaffe Kampala nalabanga ne mu summit eri gye baali eno European Union boogerako Kampala Uganda buli ayogeraga Kampala etandise okujjamu amajambiya tunasobola okugenda okubankinga ssente nga Kampala erimu amajambiya n'obubbi obwenkunala bwe butyo kakati bannayuganda ffe twerabidde emabegakaawo ebyo bintu era byalingawo era awo enamayuba awo walingawo gurupu ey'amaanyi ya bodaboda nga balina ejjambiya ezenyimpi zibasalako ezenyimpi namayuba paaka webali waliwo gurupu ebeeraawo eteega abantu abava e Sudan abava e Congo abava e Rwanda webali ebeerawo awo bateega abantu okubabbako ebintu ebyabwe era waliwo ne munywanyi wange omu ali South Sudan eyo bamutematemako
bali 9 abamutemaatema nno ddala era omusango nyegubirawo ku CPS abamu ne bakwatibwa batwalibwa eruzire eyo gye bali ne abamu era nti ngaawo bimanyi bagenda battibwa ne bakomawo. Kakati kino ekyabaddewo ekyawolawabola bajje n'oddamulira nga bagezaako okuyingira mu bavubuka abo ezo gangs mweziri. Kati ezo gangs zibadde bazinaku zo bazifudde bize mu biseera by'obululu nga zinyakula busimu zinyakula buwaleti nga teziteega bantu n'amajambe begatu. Kati obululuke bwawedde jjukira ezo gangs zikozeseddwa ezimu tezisasuddwa. Kati zigezaako kulaga gavumenti nti mwatukwesa temwakola ki temwatusasula kati katuddemu emize gyaffe mbigi twali tugambe tugenda gireka. Kati bagezaako ku blackmailinga gavumenti naye kale ngera omanyira gavumenti teyeesigamwa ekirungi nti network yaabwe bonna bagirina era nga babaleeta ne babambaza zi t-shirt ne babaleeta ku ziraale ne baboogeza ebiwanvu ne babakozesa ne bababbisa obululu ne babakozesa okubba obululu bw'abalala bo kibalina omumanya kiri kimu nti gavumenti esigala gavumenti erina records zaabwe bajja batrackinga down bonna bajja bamalamu lwaki nti bo gavumenti kyakola bajja noddamu kiyakola yagenda mu gangs ezo zennyini bafuna ba leaders baabwe baba commanders baabwe. Kati abo ba commanders bawangayo amannya ga gangs zonna nga weziri nti tulina egindi tulina wano tulina wali zonna bazimanyi era ezo gangs ababba ku street nti street bweti wabeerawo abamanyi nti guni ne guni babba ku street eyo bagenda bamanya bonna bagenda bakwata kigwe kyolina omumanya kiri kimu yes kyabaddewo ne bagenda kubakwata. Kiki tuyinza okukola bijja ffe tulina kye tuyinza kukola yo security yeyina ekyokukola ekimanyi era ejja kijjawo kubanga era newowo ogenderedde wabeerawo crimes ezimu ezibeerawo nga sometimes nti mubeeramu abasecurity bali aweya nga bakimanyi nti crimes ezo zigenda kujja then ne mubeeramu abatali aweya batamanyi ne bakwata era abo era ogenolaba nga mulimu okubamu kuba security mulimu abamu nga balina backups okuva mu era mu abo weebityo naye gwe kyolina omanya kiri kimu eno Uganda tewali kintu kikolebwa n'ekiba kikoleddwa kiro nekitamanyika. Okay, bwe tuvaako ewalule tugenda kuddako ewa Ernest. Ernest nyina ekintu kyesitegeera kyekyo ebisanja mubisabira kumukumu naye security erini abantu baba bakyera emisana olwo babbidde abantu ekira ate nno ebyo byetulaba netulaba akatambi oyo baba bamubbi nga webamubbidde wabaddewo security kamera kuba ezo kamera za muntu buntu zino eza polisi tetutegeera oba zikola budde ki eza polisi ebisebisinga zikola nga waliwo bawagizi ba opposition bebadde batambula ebyo webitu ziba ziraga naye ku bubbi buno obutambula mulimu nno betutalaba Ernest oyo twamulabe twalabye munisi gwe babba olunaku kiki ebisanja musaba byaki nga security yammwe ntono. Njagala okusookera ddala okwebaza police ne gavumenti yange simanyi lwaki ogaye nti oli disappointed tuwafolowinze naye ate oli munamawulire wakifolowinze bulungi nnyo ate oyinza okuŋŋamba nze kyemanyi kyoyagala okuŋŋamba nti twabakutte ekyenzikiriza wulira kino mpaamu katono ku mmeeza ndiko n'omukugu mu byamawulire oyogedde bulungi okwata era kyolage nti police good enough yabakutte naye tunabeeranga bwe tutyo nga twabakutte bo tebaliggwayo. Kati ekyo kyenkusaba onzikirize nsooke nebaze poliisi ne gavumenti yange ku lw'omulimu ogwo na bingi nga bw'ogambye nti ebyo twabirabye kubanga biri mu kamera era njagala omanye nti bingi gavumenti byekola ekitongole kya poliisi byekikola n'otabimanya kuba tebiri mu kamera era nga bingi ebigwawo ate by the way si bingi kuba singa bibadde bingi era singa obimanya naye njagala okugamba nti bingi gavumenti byekola era poliisi byetuuseeko ne mutabimanya kubanga si buli poliisi kyekola tekiba mu kamera nti mulina okimanya so ntwala omukisa guno okwebaza poliisi n'ebitongole byonna ebyo byokwerinda ku lw'omulimu ogwo gwe bakola gwe mutamanya naye mujja gumanya kuba muli bannamawulire naye njagala kusaba gavumenti nti mbaddeko mu nsi ezimu naddala kati nga gye nkolera nti ojja kwesanga nga obubbi ng'obwo butono butya kubanga anaabukola aba amanyi mu bwongo nti awaliwo emmundu ez'enjawulo kati wano
balina otukendeereza ku layisinsi omuntu wa bulijjo emuweesa emufula armed. Omuntu bw'aba amanyi nti abantu ba bulijjo bali armed tasobola kukola kintu. Naye wano mu ggwanga lyaffe nze nkugwereza mu ggwanga mwendi tosobola kukola ekyo. Era abanyakula eri abapiki eri ku stand atadduka naye akimanyi bulungi nti mu mmotoka eziri awo olwatiisa balina ku mmundu seetirisiti bazina ekyo tukolerayo ebyo. Osobola okunyakula n'olinnya piki ate speed ate parking eregerere nedduka kuba akimanyi nti ku mmotoka 3 eziri awo. So njaga kusaba gavumenti yaffe eno ekoze birungi byerere naye nakati nsaba eveeyo etukendeereze ku layisinsi omuntu obeere nga miliyoni 5 osobola okubeera n'akantu akatono n'embwasiyo kati ejambiya eyogera ki? Ejambiya eyogera ki? Nze nti singa tukeera ku makya omanyi njagala mukole nze nkugamba nti ebiseera ebisinga mu nsi ezimu obeeraawo nga gavumenti oli equipped naye nga tebamanyi. Kakati abantu abakola ebikolobeero ebyo bwe batuuka ku mbeera emanya nti awaaye tomanya ani ayina n'atakwaki n'atayina. Naye kakati mu ggwanga lyaffe lino nze bwe mbeera wano ne mmala wiiki nga sirina muntu alina ku mmundu ne ngamba Pulezidenti Museveni ku kintu kyamanyi nti yasobola okujja n'emmundu 28 kyala 27 tasobola kubakkiriza. Ate wulira njogera zali 7 kati njogera effe gavumenti yaffe naye togisuubira kubeera yooli. Ffe ne bwe tukuwa 7 oba 10 ffe ate yaffe togigerageranya ku yooli. Ffe njagala okugamba nti no gavumenti kyekola ekimanyi era tetusobola kutiisibwa na muntu nti okuba tumuwadde emmundu. Tuwagira ekintu kyetumanyi mpagira ekintu kyemmanyi. So bwe njogera ku kya gavumenti nkitegeera nti emmundu eziyitirira zisobola okubeera threat naye ate si kweno gavumenti eyaffe ate waffe mulwanyi swali tokimanyi oli mulwanyi. Kati njogera ku buntu buno obutono oba omuntu okwekuuma olina miliyoni zo 2 mu mmotoka ate n'olemwa n'okukyama ali oli emmere. Nali nva mu sentinale lumu nga nina akantu kenkutte naye nga ndaba abantu bonna basaba gwe tosala kkubo no nensala ekkubo nenninya boda yange nentambula. Ekisooka njagala okutegeeza abavubuka bonna abali awo. Omanyi lumu nina omwana wange akola mu kisenyi eyo tugenda ku Forex Bureau nkyusa sente. Aba Forex Bureau be bennyini be batusigamu n'entiisa. Omuntu alina muteekamu ntiisa lina eggwanga lirina obukuumi obumala. Ekyokubiri gwe lwaki otya wangi taata sente yiyo lwaki buli muntu awagira mu Pulezidenti Museveni wa gavumenti nerimbiliza abanagundi bwetu nkuwadde kati abantu abo abasinga bamanyi ne bwana Fred omumanyi nemmanyi ebintu bya sente ebiseera ebisinga kati ng'ebyo ebyabaddewo. Ekisooka bantu ki abakwetoolodde? Abantu abamu bababba okusinziira kuba beetoolodde. Obeetoolodde nga banaku exactly. Kakati oyo Fred kati nkugamba bwana Lule bwe tuba tutambula naye waliwo omuntu nga twatagala tugaane gavumenti ne bweba si gavumenti tukkirize tugaane lino lyeggwanga lyoba ne miliyoni 5 okusinziira kuba kwetoolodde n'otuuka ewo. Bukiri njagala okutegeeza abavubuka mwenna abatulaba nti eggwanga lyaffe lirina obukuumi obumala naye kyusa abakwetoolodde bw'oba oli mu byenfuna. Walabye muganda waffe wano mmenta w'abavubuka abasinga hamu ng'ali ku piki. Wamulabye yabadde ku kaboda ye omuvubuka asinze okutuzaamu amaanyi ffe abakola era nebaza gavumenti ku lwekyo. Ate bwana Lule naye ansobedde oyunze yantamya n'okukola kikyate omuntu yatundanga niigiina n'akola n'awandiika. Wulira natunda paani wano Kaleerwe natundanga paani Kawempe ebyemabega si kyekikulu. watunda paani wano omusajja n'akeera ku makya nangoba kiro saawa 6 n'angamba aleeta ebbaluwa ya chairman singa na chairman yafunyemu akasente mutuwa ebintu ebitasoboka natunda paani abantu bamanyi kyogaba tunawo kabalagala kati ave ku kabalagala saamuvuga ko sali dereva we ave ku kabalagala sali dereva we kambuzo nga tunanisi
Yes, exactly. Lwaki? Naye ate wali dereva nayenga olunaku ofuna $10. Anti kati yali amanyi kati gwe wali omanyi gundi omukulu ozaali afuna munigiina ono oli gwagambye agambye hamu amanya ebyo byatuudisa muteeka obustory tuli wano okuzaamu abavubuka amaanyi taatawe walimu ffe tuli wano okuzaamu abavubuka amaanyi era njagala ng'atunda buwunga na biki kati tuli wano okuzaamu abavubuka amaanyi omuntu bangi abantu bangi bawakana nti omwami oyo tasobola kuva mu niigiina n'afuuka kyali ekisookera ddala ekiremeseza bavubuka bannaffe bano kwe kwewala gavumenti ekyo kimu tosobola kukulaakulanira mu gavumenti gy'otawagira nzikiririzamu tosobola kukulaakulanira mu gavumenti gy'otawagira nkuwa ekyokulabirako njagala nkubulira omwana kati kankuwa ekyokulabirako oyinza okuba kanfunye omwana nga ali ku kkubo naye omwana oyo nga omanyi bano abaana bakwata obuntu obunaga emmotoka slow down okitegera nsobola okupima nti eryo ekkubo litwala abakungu ba gavumenti bameka olwo nkulaga omuvubuka otandika otya kayinza nkulaga ebimu bye tuze tukola omanyi buli lwobeera nga totadde kanyama ku sigiri oba bw'okalekako ne kasiiriira tokalya naye obeera okawujjako n'okakyusa n'okawujja n'okakyusa kati ekibuzo kyange kibiri nti omuvubuka yenna olinako akanyama k'otadde ku sigiri k'owujja oba tolina ky'owujja bw'oba tolina ky'owujja onowujja ki kakati mbadde nkulaga nti haamu ono muganda nga ŋŋambye muwe ekitiibwa ansonyiwe nsaba nzikiriza erinnya lyo tuli mujjogerako wano kubanga obadde kyakulabirako gye tuli bw'abanga yali yasookera mu niigina nga bwanalule bw'agambye ate ye yasookera walungi nnyo ayinza n'okuba aluddewo gaggawala okusinga kuwaliwo atasookeddeewo honest walabako omwami oyo ng'alina omukulembeze waffe ku bifaananyi ng'amusomera amulaga maapu olaba wetutuuse nze ngamba ekyo kiri kimu nti amu kyokuŋŋamba nti nange ntunde niigina oba ntunde eppaani oba ntunde eki no nyinza obutasobola waawo oba biyinza oba byagaana omukisa gutambula naye nze kyeŋŋamba kiri kimu nze kyemmanyi tekinika omanyi guno omulembe tebakyaguwuddiisa guno omulembe emirembe gye bawuddiisanga gye gira gye bakitaffe okitegedde ne kati guno omulembe si gwakuwuddiisibwa ne pulezidenti yagamba nti Uganda y'ensi erimu omuntu asobola okusula nze nagwe mmanyi yajja yamala omwezi mulamba nga buli nnaku muwa omutwalo ogw'okulya muwa omutwalo muwa ebiri muwa emmeka nga ne mugamba olunaku lumu lusobola okukya singa ogaziya obwongo n'okera ku makya n'okola ki n'ogaggawala n'ovuga n'emmotoka eno nze gyonsaba nti mpaamu nvugemu biki ng'ovuze eyo nsokolindeko ne mugamba nti nze leero ozze n'onsaba ssente naye zino ssente zenkuwa si ze zikola ki si ze zimala ali awo mu kiti ne mugamba nenda kuwa pulaani wano nina ebitwetolodde byendaba kyosobola okukola n'ofuna ssente mangu mu lunaku olwo lumu era nze nemulaga nemugamba ogenda kuba mu ensimbu ogenda kukola bwoti ne bwoti kati mbandi eyo nga ekintu kimugambye wayisewo wiiki ezo 2 mu wiiki ey'okusatu yankuba essimu nga ninawe ndi naŋŋamba okimanyi ku kye waŋŋamba nfunye omuntu ali wano ayagala kukola trade bweti ne bweti naye aleese emmotoka ate amperako ne $1,18,000 naye gontaasa jangu onyambeko ompe ku magezi ombeere nawo era ne mu ndagaano gye ŋŋenda okukola naye mbeere nga naawe gw'oginkoledde mwendi navuga nenva gyendi nenzija naye namutunuulira bwenti ne mugamba waaki tolinzeemu n'okiwamu omwaka nga gumu ku disio gy'oyagala okukola okimanyi oyinza okufuna ssente ezimultiply nga zino emirundi 3 naŋŋamba omanyi nze nzija wano nompa akasente n'akokulya nina n'omwana omulwadde sinza kuliuzinga $1,18,000 ezo n'emmotoka eno sinza gireka egende sooka ogitunuulire ne mugamba osazeewo nti nsazeewo omuntu gwe nalinga mpa omutwalo okumala wiiki 2 bwakya ku makya nga n'eggulo limu namuwadde emitwalo egyo 2 nanga ngenda kunywako ecupa ya bbiya ya 10 ezo
nsigaze ogumwe kino omukazi wange muweyo omutwalo gutya nsigalemu 5 konzi tewali buzibu yakeera ku machanga gwe nawadde emitwalo 2 eggulu limu ayine avuge emmotoka avuge emmotoka ne milioni 18 nebaliza gavumenti eno ku lwekyo kati nenjukira ekigambo gavumenti yayogera Museveni kyayogera President Museveni yagamba nti Uganda yensi njagala oginebaliza abavubuka nga bakulaba banja batakiriza gavumenti no ngaza o Uganda obumutunda nengamba nti Uganda yensi moyinza okukeera nga toyina yadde n'ekikuba waliwo omusajja badde kanaabe nga ayoza mmotoka information mu mwezi gumu simanyi kiyakoze simanyi kiki yakoze simanyi kiki yagize nyanti kati obonzi ja kumulama simanyi kiki yakoze simanyi kiki ne yaguze bagita wishi yaguze wishi buli omu yeebuuza ati omumotoka omukinisi bumanyize namanya motoka olagira omutugamba yabbye kati saa zino otugamba yafunye nakyegezaako okulaga naye nkugamba simanyi kye yakoze kati gw'omanyi otya oba yabadde sente ayuze emmotoka y'omuntu n'azisangamu kyengezaako kulaga ki kino ngendera ku statement ya mukulembeze w'eggwanga gye yakola ate nga mu life gye tutambuliddemu bye bino byetukola ki bye tutambuliramu ne katono omusajja akugambye yali asiika paani kati nze amumanyi taliyo paani okay fine embozi ya paani kuwakana guli wadde embo okuwakana yamusiikira watu y'abantu nakugamba yaliko dereva nenga nofuna akagaali company etali emu nofuna akagaali yaliko dereva nga yaliko dereva naye nkugambye kati CEO kati kyengeza okulaga nti Uganda yensi omuntu mwosobola okuva mu bwavu ewencha lero ngo badde mwavu enkya nobeera mugagga naye kiki nze kyenjagala kiri kimu nti gavumenti tetwagala bino byatuuddiisa mbukulonda bikikututwononera ssente bino kutandika kusibasiba abantu mu makomera abavubuka bali mu makomera tebakola nga tebasobola okujja ne bakola ne bafuna emirimu gyabwe era ne bino byolaba bijambya bisobola okuvaawo gavumenti ekola ekintu kimu webanga okulonda gwafuuka musango bajjewo okulonda bo beerondere ffe batukolera ebintu byaffe byetwetaaga batukolera embuto batukolera amalwaliro batukolera ebiki ffe tunoonye ssente zaffe kubanga mmanyi era nyinza okubeera omwavu enkya nengaggawala amiisi nze ambuli ekintu kiri kimu yafuna atya connection y'abagagga kyekyokka kubanga ekigaggawaza omuntu ono kyeyakugambye bebantu abakwetolodde njagala kumuwaka information muganda wange ono n'abavubuka bannaffe bonna mu Uganda eno yonna abali eggulu abali mu nsezi endawulo laaka yeeyo n'abali ewaffe Masaka laaka yensi abali mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga ggulu n'ebitundu ebyenjawulo njagala okukugamba nti owujja kanyamaki era okawujjirawo kalomba siina kintu munnayuganda omu mwebaza abadde atraining emabegaawo bwe babagobye ku kkuba aba KCC teyawaddemu maanyi n'ayambala uniform ye nkubuza owujja akanyama naye okawujjirawa n'ayambala uniform ye mu mbeera eyo essaawa zino yafunye milioni 10 ne waakolera njagala okugamba omuvubuka yenna osobola nga oli mu kisenyi abavubuka bangi ne baleeta emmotoka ya gavumenti ogikanika ekyo tokikanika ogwo mukisa gw'oba ofunye emmotoka ya gavumenti okujja mu galaji ogikanika oyo yennyini agivuze kwotandikira kubanga hamu okufuuka kyali okutuuka emukulembeze zaali connection kati gwe connection bwekujjira emmotoka eriko namba za gavumenti ogigoba bwatyanga omufudde mukwano gwenja n'akutwala ojochezo ogikubye ejjinja ogifudde mukwano gwo oyo yennyini agireese mu galaji enkya n'akutwala mu kifo zire tozikanikirawo kani nga tozikanikira mu ministry kati kyenjagala okulaga tubadde twogera ku bavubuka bano ofuuse omuntu ayinza okugamba oyawagira gavumenti kuba bangi ne gyenkolera balowooza sente nzijja mu gavumenti nedda nze kampuni zange mirimu gyange ate magezi gange ate n'ekirala kyenjagala okuga nze nenya nnyo muzeeyi wange lwaki nibuuza President Museveni we yasalira ogenda mu nsi ye lwaki si yasooka kintu ekinuma ogambeta wennenyeza muzeeyiwa omanyi fe atunyumiza mbu be baali mu gavumenti be baleeta gavumenti eyo baalwana era akulaga ekigere baakisala wansi mbu biki ne mugamba muzeeyi bye tobinyumya nga tuli bannaku wandibadde gwe wandibadde amuddirira bw'asonga naawe n'okolaki n'osonga kakati essaawa zino lwaki muwagira yasinga muzeeyi wange amagezi gumanyi singa kyendi wano singa otudde nange wano
era ntumirako CDF waffe kubanga omuzeeyi we yawaayo obulamu ku lulwe ne basobola okuba nga at least ebbanga bayituusa katono nnyo honest katono nnyo nze wesikiriziganyiza naawe we wano wogambye nti omwami ono abadde atembeeta gavumenti ya President Museveni aliwa batuuse obbagoba olafuna emiliyoni 10 n'ekifo wagenda okukolera nze mbadde manyi nti wandibadde otambuza enjiri ya gavumenti ya President Museveni okubanga bannansi bonna bafuna equal opportunity. Nkweyanziza nnyo neyanzeege olina munnamawulire mulungi nnyo ekibuuzo ekyo kirungi ogambye nanditembeesa enjiri good nga bannansi bonna good bafuna ki equal opportunity nga sinnaba kulowooza ku mulala nsooka kwerowoozaako kuba abaana b'abannansi bonna tebali mu ssomero limu nga sinnaba kati nnyo njala nkubuulira waliwo omubaka opposition yali ku radio n'akola statement n'agamba nti ffe baatukuba ne tuwenyera naye abaana baffe basoma ekyo manyi kyekitegeeza kati naawe gwali eyanvuma naawe vaayo bakuba babo bakoleki basome ekyo manyi kyekitegeeza mu mbeera yonna omuntu ng'assaayo okugulu kwe bakukube abalwanirira gavumenti abalwanirira mwana we abatalwanirira we era kyova olaba taddanga mukkubwa ababa be baafuna kye baagala teyaddamu kgendayo ng'olya baali bazemu mukuba kuba yakola statement ekulaga nti okugulu nkuteekayo genda wano kankunondozeeko mu projekiti emu omwavu omukulembeze ow'amaanyi ennyo mu paalamenti baasooka ne bamukuba n'empale n'azaganda ziyulise baali bazemu mukuba ne bwawulira we livugira tajjaayo mutwe lwaki aprotectinga byatufunyemu abifunye namummwe ate abifunye mwani ffe tubasasula kakati njagala okulaga omuvubuka atayagala kungobereramu enaalemu njagala okugamba nti oyinza okusalawo obutangoberera naye ogoberera ani era gwogoberera kikyasuula emabega nalabaka omanyi omubbi baba bamugoba n'asuula ssente aleetera banaade bamugoba okukwala ki okumubaako kuba naye bw'obanga ogoba omuntu nga tasuula kyakutte tasuula nze nkubuulira omukulembeze owa projekiti gwe twakwasa ka projekiti kaffe tasuula kyekizibu bano bamugoba natuuka n'abasonga mwoyo yemubbi ne bakwata bano banne era bali luzira awo sikuwakanya onfuna bulungi ovanga ku muntu n'ogoberera nga bw'abaako n'ekimuweereddwa tasuula wabula ate gw'okanyagoba ye n'akyuka nagamba mukwata oyo ne basuulayo eri mukwata oyo ye bwakola ki bweyeyongerayo katono nnyo mu mbeera nga bwe twatandikidde eri mubbi kiki ekireetera abantu okuferibwa buba busiru kuba butategeera kuba kwesiga muntu kiba ki dule ffe tulabye abantu nze waka nze omukyalo wange nakamuwasa namugamba ekintu eki namugamba maama w'abaana bwe bakubiranga essimu ompulira bulungi bwe bakubiranga essimu n'odduka nga tonkubidde n'ogera ku mobile money y'omuntu n'omugala gye bali ku ssimu nti nteerako miliyoni wano omusajja wa mobile money n'azisindika bagenda okuga nti leta ssente n'ogaa nti waliwo agenda ozinteerako kumbe bakufeze nze gende wa maama wakuwa essente nze aje ezange tojja zifuna ontegedde bulungi kubanga nze bw'oba oyagala tulye ffenna tuli baawamu tusoona ku kitanda kimu oli mukyala wange nkubira essimu nga ebba wange tuwangudde kubuuze tuwangudde tendi waliwo wankubidde tuwangudde tomanya nnyinza okubuusa ontegedde kyentegeeza abantu abasinga basinga okufera be basinga okubba bababba batya nti baagala kuwangula bokka baagala kufuna amagoba bokka senkya nyinza okuga nti nedda kubamu example enalimu nti nze nalina mukwano gwange musuubuzi wa ttaka yali ajja ewammwe ku lwomukiti oyisaawo katono awo ng'ogenda nga agende kasangati so
omwami we bamukuba essasi era mu ly'ettaka bali bamuta kimukamu erinnya liryawo bwe lityo kati nentuuka olini bwe yantwala nga njagulawo Afrika bwe natuuka omanyi kye namugamba kyokka no nga muwerekedeko obuwerekezi namuga ekintu kimu awo togulaawo nambuuza lwaki nemugaawo twajjawo ne tukolawo amawulire waliwo akavuyo omanyi nti yawonera ku nze gwe yateekemu obutesi mu mmotoka n'olwedde baali bamufeze ng'agenda nakusasula kikyeyiriza abantu bano bebafera bebabba baagala kwekusa bokka nga tebaagala kubuulirako muntu kituufu kati tulina omanyi obubbi buno manyi obubbi buno kibuzo kyombuuza kirungi ate nga bye bintu ebitambula kati mu ggwanga era nga newe nkugambye nti mu bantu abamu abagaggawala speed ye process gye bayitamu babba abantu bafera abantu baleeta abantu mu biyumba nti bagenda bawa emirimu ne bakuŋŋanyako emitwalo 322 ne babba oli n'avuga vieti n'azimba amaka ge abamu ne bayitamu ne wabeerawo abalala nga yakumanyi wakumanya n'amanya buli kimu n'enfunayo n'agenda agibuulirawo omulala n'akwetera bizinensi ng'ono yakuja yakwadvisinga n'agamba weewo omuwa ssente ogenda kufuna mukulwanisi yayogeddeko ekyo kuwujja akanyamuli yamujjirako oli yabeera kakati tulina enziba eyo ey'amaanyi ne tuba n'enziba eri ku digito ey'oku online ne tuba n'enziba eno ey'oku bakuyita batya okwogereza oli asobola okujja nga yagula ennyumba ye ng'eyo obulusi agirimu ne mukyala we naye nga manyi endagaano agiriko naani ne mukyala we obanga wa famire nga balina tutunda oluusi abantu 2 oba 3 ye najja n'akituulamu n'atunda n'akuguza n'amala n'agaba bali mu mulemereemu nojja okima ennyumba yo gwe wantu owagula ne bagaana abalala wattu nno bamanyi okukozesa abantu ab'enjawulo kati nga tugeze ngena kubulya incidents zino ez'ettaka oli asobola okujja omuntu ehoima najja atunda ennyumba wano ematugga n'atuula mu nnyumba eyo n'amukwera ndagamuntu n'amukwera obufalanyi n'amukwera buli kimu ne bafana chairman owaabwe bakikola ekyo bagamba tugende wa chairman ne bajja awantu nga bo bateekawo omuntu owaabwe n'apozingira mu kifaananyi kya chairman nga ne stamp y'ekyalo bagiina bagikoze najja ne baleeta omulala ng'avuddeho imatamanyikiddwa mu kitundu kati najja n'agamba nti wano ewa chairman ono yatunda ne batuula mu ndagaano ne bakola endagaano bulungi ateekako sitampu gwe n'ogenda agomanyi kyoguze kiki wayitawo omwezi gumu ogenda okusanga nga wooguze wafu abalala bamalina okukolagana ab'ewakiso ne bakola ekyapa ne kiba nga kisoma okumala wiiki nnamba oba wiikisi ezo byonna biri mu gavumenti n'ogenda ewakiso n'osanga ekyapa nga kisoma lule okumala wiikisi mmeka naye nga kifu ne ono najja n'ogamba nti producers ze ayagala gula kyapa kino nti agenda okisaakingeko n'akisaakinga musajja wattu nga gyekiri kisoma lule najja nampa ssente bulungi n'agenda wayitawo omwezi gumu ekyapa nga kifu nga yakukubye miliyoni zo oba 2 oba 10 ng'agenze kakati mu nsonga eno ne muganda wange we naye CEO nze nange nina abanferako era mu process y'emu naye nze nabasonyiwa tebanfera ssente nnyingi basobola just emitwalo 2 mu 12,000 awo eza dola milioni nga 80 mu something eyo awo maganja awo banferako era nabalaba bantu bange bantu bange naye kirungi nti gavumenti ofuna omuntu owo n'acontributinga mu kubbako kubanga bawuwo kati nze abanfera ate weewuunye be bantu abanyamba ennyo ate okufuna omulimu ogwo gwe nali nkola be banyamba ennyo nti n'essimu gye nasooka okukwata mu bulamu be baagimpa nti okugaggawala kwange okwo baakuteekamu amaanyi mangi nnyo okulaba nti nkola nengaggawala nenfuna ssente ate ne banzibako ezo ze bansobola okunzibako naye mwattu nno omanyi abalala bakutta tunalaba bwe basse abalala bakutta naye nze nasigala ndi muki ndi mulamu ono victim najja kulya ku story kubanga naye yafiribwako
so kati system y'abafere eri muno mpitirivu nnyo ate nga bamu abatufera tubamanyi. Okay. Mukulu honest. Yes. Ekisinga ekibadde kinzizizaamu amaanyi nti olina abavubuka b'obuuliridde ku gavumenti bulina okuwujja akanyama. Sikuwujja akanyama nina babulira ekituufu ate nga ge mazima. Amazima gakaawa naye gavumenti yo ebanga security ekyatankana obufere bugijjuddemu n'otuuka ekiseera nze weneewunyiriza ku byapa nno bakola bwe bati ekyapa bw'oba ogenda kugula ettaka bano bafa nnyo okubuuza ogenda kebera ddi owulya kyegamba bw'obagamba ngenda kebera ku Mande bakubuuza ssaawa mmeka kyokise balina bwe bakolagana nabo yali abali ku system ti system bagissaako n'okebera nebimala bwekimala obumala okukebera neevaako bwomala okugula ogenda okuddayo okukebera nga tekikyaliko. So bweba tukyalina gavumenti bweti nga ebyapa byennyini obufere bubirimu tulina banks mu Uganda ng'oluba okugjayo essente zo oba ababbi bakutegera bali nti gwe olina ssente kandi n'omusajja gwe babbi eyo gye babadde bamubbaka nakatambi akatambula kiraga nti babadde bamumanyiiko kinene nnyo nti baaga eyo erina kyekola kyerimu. Kwe gavumenti gy'owagira tolina oyinza giwabulira. Neyanziza olese nno ensonga bobbya bannayuganda omutwe ate yemu ku nsonga eyavuwazizza bannayuganda ate yemu ensonga egagawazizza bannayuganda obufere bwagagawazizza. naye njagala okusooka okutegeeza bannayuganda bonna abatuwuliriza nti okuferebwakwo tekiina mukono gw'amaanyi kyoyinzaga nti nfereddwa lwa gavumenti. Njagala kuwa ensonga lwaki omuntu aferebwa oba lwaki nze nfereddwa because naawe waferebwako. Yes, kandi njagala okulaga nti tosobola kuferebwa ky'otalina. Onfuna Kituufu. ate tosobola kuferebwa ky'otamanyisiza bantu. Tosobola kuferebwa ky'otamanyisiza bantu. Kakati abantu balina okwegendereza emmanyisa gye banyumanyisaamu abantu ebisobola obbaferebwako. Nze nga muganda wagambye amwe victim si mulundi gumu si ebiri si esatu nfereddwa abansinga bensinga. Naye njagala okugamba mu nsonga ezimu ezireetera abantu okuferebwa esooka omuntu kwesiga muntu eyemu eyokubiri kwesiga muntu gwasinga eyokusatu kwesiga muntu amusinga. Olw'ensonga zange ozifuna nkuddiramu mu nsonga ezisinga omuntu okwesiga gwasinga kubanga gwosinga si yakufera wabula alina yakusinga gwagenda okukozesa bakoleki bakufere. Kati olina okwewala gwosinga bw'oba olina bye basobola okuferako ate olina okwewala akusinga mu mbeera yonna olina okuba nga gwasinga. Nkugambya mu victim. Ekyokubiri ekisingidde ddala okuviirwako abantu bafera kutambulira mu nnono ya ddiini. Omusajja omulokole banna nkulaga ennono etya asobola n'okuba nga sina mulokole nnyo Fred alina enzikiriza yonna enzikiriza noga Mukama yasinga okumanya muleka akitwala ekyapa. Mukama bw'aba yasazeewo wakukitwala ajja kitwala bwana batasazeewo awo wedde ekyo kiba munda ekyo takyogera kiba munda. Wali oyogeddeko naawe gwe wenyini noyogera n'omuntu ow'omundu. Kakati nkugamba abantu ababafera be basinze okufera kwogera na muntu ow'omunda ye yennyini naye yogera n'omuntu ow'omunda n'amugamba oyo Mungu amulaba. Mukama bw'aba tasazeewo tajja kitwala. Mukama nga ayogera naye yennyini munaye Mukama ekintu ekitali kito tekiba kito. Abasinga bafereddwa mu layini eyo. Kakati kati njagala okugamba abatulaba ku gunju eno byanjogera mbiina ku lubaluseewo eno njagala okubagamba nti kasita otuuka mu mbeera eyo ng'olwanagana n'omuntu ow'omunda akugamba naye gw'omugamba Mukama bajjajja Mukama bajjajja
gwe kyogamba bajjajjaffe abasookawo tebalina bantu bebeesiga kituufu nange era guno gwe mulembe gwange kankitwale wa muzeeyi gundi balina ebiro byange kagani munaye oli amugamba naye bwakitwala gw'olwanagana nawe omuntu w'omuntu omugamba bajjajjaffe nga beesiga bagundi olw'okola kyogenda bakufeera ogenda oŋŋambe lwaki kubanga gavumenti terina weeyingirira mu ndowoozayo n'omuntu ow'omunda onfuna nze sifereddwa miliyoni 10 oba abamanyi abasinga bamanyi story zange yandi bantwanga omuntu aleka ekintu just like that kubanga mba nalwanagana nange nze nnyini nkugamba olunaku lumu nina nakera ku makya nenjogera nange ng'omuntu nenga naye ndi musiru nava Juba n'emitwalo 4 ejja dola njikwasiza owa baasi tutusaawo mu Namayuba ngambye wa baasi akantu kange owa baasi akampa nfuna owa boda awo lwaki okayitaka akankwageza bwati nvuga owa boda nvuga tuba tutuuka emmenga obakuba owa boda piki nanoonya akantu nga nkalaba olimba naawe nakankana embiri ngenda okulaba akasawo kenali nkutee nkali mwala eri kekalimu akantu nvuga ngenda okajjawo tambwa owa boda naye agira tamanyi nagwasitudde nvuga naye bwe ntuuka ewaka actually nawuliriza story ya Sobi era abantu ejuba bangamba lwaki owuliriza nnyo story eno nawulirizanga story ya Sobi alina we yatuuka nagaafa alina ssente tuba tumulaba era bwe nawuliriza statement eyo bwe natandika okuwayalinga ssente zange nga nkozesa akawunti naye nali njija nazo oba 10 oba mmeka naye bwe nawuliriza statement eyo naye nzijjukira olunaku owa boda lwe baamukuba piki akantu nenkanoonya nga sikalaba Katonda yanga ngenda okulaba nkalengera eri mwala okuva olwo bwe nawuliza statement ya Sobi nenga Katonda zankuuma bukuumi so lwaki nkuleetera engeri oferebwa otya ono omusajja mu baasi yali asobola okugamba nkaleso wansi kalabye kuba nange nali ntaddeko akasawa ne bakajjamu nga mulimu 10 eza dola mu baasi yesidaddamu zaba naye yennyini yali asobola okungamba akantu kabadde wano omukolaki kakati nkubuulira loosa abantu bazze bazigwamu batya baferebwa batya nsoose nenkugamba buli lwe weesiga omuntu gw'osinga aba ayagala kubeera ku level w'oli aba alina okukola ekisoboka oferebwe ng'anoonya abamanyi okufera omuntu akusinga aba alina obwongo lwaki akusinga ssente kakati bw'oba weewala okuferebwa abo abantu abamu olina obbeewala onfuna so byebimu ku bintu byenjagala okulaga bwe tuba tuleese omulamu abantu bafereddwa batya kati kankuwe scenario bwana Lola agambye nti digital naferebwa 500 million ku digital eyo kesi mpya nnyo ebaddewo yes mu December awo 500 million SSP zibanga emitwalo nga 5 ejja dola emitwalo nga 7 ejja dola naye naferebwa anti kati ogwoleese ensonga eyo nze omanyi saa bijjuka bima binnumya omutwe so njagala omuntu alina bizinensi yonna emboozi eno lwaki twatulina simanyi lwaki ogireese kubanga enjujukiza bingi oyinza okuba gwe togenda kubanga ogifunamu wabula olina bootaasa abaliyo nga bali eyo baferebwa mu ngeri gye batamanyi tulina kati ebyo bamita cryptocurrency bagiyita bati ebyokusimu anti kati nze ate ebyo sibikola naye nze bizinensi zenkola ezange nja kunnyonnyola bakufera bati oluusi oli agikola amanye nti basobola omufera naye era abasinga bakimanyi nsoose kugamba nti omuntu aferebwa olw'okuba nti yeesiga gwasinga buli lwesiga omuntu gw'osinga omuggyako ebirowoozo kubanga obeera n'ekintu omuyamba ekitegedde ekyokubiri omuntu akusinga aba akusinga amagezi tobeeranga onolowooza nti omuntu akusinga ssente omusinga okutegeera tekibangayo omuntu ng'akusinga ssente tokiteekanga mu ndowoozayo nti omusinga okutegeera osobola omusinga okutegeera naye si bya ssente omuntu yenna ng'akusinga ssente tomusembereza bizinensi omuntu yenna ng'akusinga ssente tomusembereza nfunayo omuntu yenna ng'akusinga ssente tomusembereza woofunira because mission ye ina kubeera
omusinga ddi omusinga otya kakati ali naye alwana gwe obutamusinga alwana akusinga kwongera kusinga kati nawe olina kuyingira mu lutalo nti nwana kutuuka wali n'omuyisa kati bwemutuuka mu lutalo olwo tasobola kufera kuba abantu akozesa obwongo obungi okufera ali nawe okozesa obwongo obungi obutakufera naye buli lwotuuka mu mbeera n'ogamba gundi oyo nawulidde alina bizinesi gyagobako ya bukadde 6 kamukubire mugabe blaza wasibye ote ntunze ttaka lyangu wano obukadde 3 jangu ombeererewo owedde kuba gwe olowooza nti bwana amanyi olina 3 agenda kuyamba oweze 6 lwowulidde ayina kumbe ye ayagala bino 3 aweze 9 kati abantu awo webakolaki webaferera kati nze njagala okumenyaamenyamu waliwo omusajja yanfeera emitwalo 26 egya dola lubanga miliyoni 8 ajja kunsasula nzikiriza nsikiriza sisobola kugwa mu maanyi waliwo eyanfeera miliyoni 13 ekitutteko ebbanga naye yanfeera atya yanguza ebintu alina embireka mu mannya ge nankubira essimu n'agamba ayagala kukyala naye asaba asuleko wendi naye ng'obwongo yali abumanyi nti nno ebintu yabinsindikira wiiki ewedde mu nnyumba mbiina nze nalowooza nti ebintu empapula nziina kumbe ye misoni y'okujja osula ewange yali anoonya ebintu ebyo kuba yali amanyi sinabikyusa biza mu mannya ge mannya gange era nze nabeerawo nga manyi ebintu ebiri seefu nagenda okkebera ng'ebintu sibiraba kumbe ye bwe yakyala ewange yabijjayo n'abyeddiza era nampawaabira nti nemedde ebintu bye ngenda okuba essimu nga muleete ebintu ebyo n'agamba teyanguza bintu ng'ebintu babiraba ku mmeeza nga bireeta abiteekawo ng'agamba oba agamba bibye ebintu bibino empapula zenziizo so omuntu ayinza okukubira essimu ng'ajja kukyala wuwo omuntu akukubira n'akulemerako naawe ntwalira mu mmotoka yo omuntu yenna kasitaguza ettaka mwewale tomusemberera omuntu yenna kasitaguza ettaka omuntu yenna bwaguza emmotoka tomusemberera kuba ebirowoozo bye akubala waakyusiza kaadi eno agenda gikaafuna chansi bweti emmotoka ajja giguza miliyoni 3 akwate miliyoni 5 awusigalo omuwala akola ewuwo azimu ajjeyo empapula ezo agenda kukozesa kuwabi ebyo byonna biwa ebiri kino kyenzeze nkugamba nti omuntu omunaku mutwale ng'ekyobulabe ennyo gy'oli bw'oba omusinga omuntu nga tayina kankozesa olulimi olwo omuntu nga tayina kyabulabe nnyo gy'oli oyina okwewala omuntu oyo atayina because mwangu okukozesebwa gwe okusuula njagala kuwa scenario nagula ettaka ekyanjaawo 230 million ekyapa nkirina mbadde mbyogerako ne Fred nkirina mu origino ekyanja nali nakasasulako obukadde 23 that story mikwano gyange bagimanyi nze manyi nkutte nero yange akimanyi nkutte ekyapa nero yange yagenda n'akebera nero yange agenda okuddamu okebera nga waliyo ekyapa ekirala tugenda ku ground nga kituufu waliyo ekyapa ekirala kakati ebyo togamba nti ate gavumenti lwaki muba togende wa registra laba omanyi nze ndudde mu bintu bino era bwolesa emboozi y'okuferebwa waliwo wootuuka nga tokyasobola ferebwa waliwo wootuuka nga tokyasobola furebwa nze nkugambye bwe nkugulirawo kompyuta nenkulaga scenario ezo byenguddemu nze n'olumu otutumbula naye kati ebyo tebina ebikwataganya ku gavumenti yange tebina obunafu bwange institution ya gundi y'ebyapa obunafu bwange tebuyina we bukwataganira nze gavumenti enyambye nenkola obukadde 3 bwe mba sisobodde bukuuma ne babonferako si mulimo gwabwe I'm telling you si yendetedde okufuula gwe mukwano gwange anfeze onfuna ekyokubiri ebyenfuna kulwanagana katono nnyo honest ekyanja bakufera batya ebigwerawo bwe bakufera nga bigwa tebyaggwerawo bantya reason being nti ebimu tubitegeera era njagala okugamba abavubuka bonna bw'obanga tuli mukola ssente ng'abavubuka gavumenti terina kubeera wala kubanga institutions zonna ziri wansi wa gavumenti era olina okufuula gavumenti mukwano gwo ekuwadde olukosa okukola miliyoni 5 oba obukadde 5 kifuule mukwano gwo esobole okukuuma obukadde bwe 5 nti zo tebazikuumi njebaza kuzeekuumi nzebaza kuzeekuumi kubanga naziri ze bafeze
tebazibira mu banka. Ekitege ekyokubiri si mukungu wa gavumenti eyakozesa obi woofiisi y'okufera ekyapa kyange nedda. Nze bw'onsinga amagezi ekyapa tekiba ku mukungu wa gavumenti. Bw'onsinga amagezi oba ontendeka okubeera omukugu. Ekizago oli wakufera akutendeka ate kuba ontendeka okufuuka omukugu. Lwaki nja kusinkana DP Sanyunyonyole ng'akozesa experience y'emisango ezajjayitamu awo mmanyi nti saayitawo. Naye singa oluusi ekyo tekyaliwo salira bye DP soyo. Ekirala buli bw'osalawo nti oyagala gaggawala toyina kubawala na gavumenti. Buli oyagala ogaggawala toyina kubawala kubanga buli sources zonna ez'obugagga ziri under that government eyo. Buli kyonna njagala okugamba nga bw'ŋŋambye ku ttaka lino ery'ekyanja nti nze oli yajja eyalina project gy'ayagala okukola n'aŋŋamba nina ekyapa kyange naye nga bw'oli mu by'amataka njagala bwe binaaba nnemereddwa ojjaggulawo naye sooka kati onsika omukono then and then nenkwata miliyoni bazaalinga 48 nenzibawo. Neŋŋamba ka project kano kayinza okunkolera nange nga ndaba akataka kasava. Olino noga singa ani amukutuusaako kati amuntuusaako ate yone yafera 26. Emiki 26 ono gwe nkugambye nti oyo gwendi oyo yadduse n'agenda mu Amerika ate yandeetera ono kati nkulaga chaini yabo nze omuzannyo gwe banzannya. Bano si ba gavumenti si bawagizi ba gavumenti nganze opposition ate baferani bafera gwa wagira gavumenti afera awagira gavumenti kati ate oyagala nkyuka enzire kusaidi ya bafere bafera nza wagira gavumenti ate nkyuka enzire ku bafere mpagira abafere kakati banfumba ne ono ajangamba nina omukyala awo senga wange naye mbadde mugambye ampole ka sente nkole contract ene ya Dubai nangamba ye kyayina kyapa bw'aba asobola omufunira amuwa sente namuwa ekyapa nga bw'anoonya omuguzi. Jjukira contract ne Dubai nze nje mugifandinga ali alina okuleeta percentage ye nange ndeete percentage yange kakyokka nga ate percentage ye tagiina nga senga awo agambye omuwa sente kanangamba nga bw'osazeewo okunnyamba katukuwa ekyapa kino otuwe sente za percentage nze gye nnina okolaki omulimu guno gutambule. So kamba nkwa nabawa sente nali ngenda na nfuluma n'ofuluma eggwanga na nfuluma nenkwata sente nenkubira lawyer wange n'ekyapa lawyer n'akebera buli kimu ng'ekyapa kiri okay lawyer nemusomeramu nemugamba munnaye biri bwe biti naye nze saagalamu magoba wabula amagoba gali mu mulimu oguli mukolebwa Dubai. Lawyer nakkiriza nange atwali buzibu tambula mba ndiawo nempereza ya 5 nempereza $4 10,000 byonna mbina bwe nali nzisindika kwa najjanga ku account yange nenteeka ku iye ku account yange nenteeka ku iye wezi wala milioni 2.3 203 lawyer nangamba nankubira era lawyer yange nkutumiddeko nnyo nangamba neerindako kaze munchekinge ku kyapa kino kuba nayise ku ttaka lino nga bataddewo container nga bawandise ekigambo not for sale. Soko lindeko nze muchekinge ku kyapa kino nimuga nengo omukazi abadde ankubidde mu bwangu awo nti mutereko miliyoni 3 nanga alindako nemugamba kanso tonnemesa kati nkulagire baferera omuntu gwolowooza ogenda funa kumba ofiirwa nemugamba kanso tonnemesa ate nanga nedda nemugamba nedda nemugamba nedda kati nze nkukuta mpite bali nsindika miliyoni 3 nga lawyer takoze eki ate olowegezi waza ova ku lawyer wo era bwe babidde nnyo abantu olaba lawyer ayinza okukulemesa nemmesa ettaka bangamba nabuuzaako ne bangamba ery'ettaka limu kawumbi kamu plus ate nemmesa ettaka lyensi okusulya ku bukadde 5 nze mpite bali nsindika 3 ate nga nuna ngamba ekikulu abo baloya biki baloya babinye batubisa je kanze nyina maro kusindika do emitwa ezo sente loya nkubira ngamba omanyi ne kiriwo kana kazi kayaye kyendabye ettaka liriko ekyapa ekirala
era akakazi bakatutte mu kooti bali kati nkakubira akagano kwate simu kakuya kama akajikwata angamba nebyo mwabitegedde bwe kati kanga nebyo mwabitegedde kati akubira loya wange ate bampita muzeyi kati muzeyi omugambye eki muzeyi omugambye eki bakuyita muzeyi muzeyi omugambye eki muzeyi omugambye eki nange no binsobera siri mu ggwanga simanyi kyenzizaako bagenda okukebera ekituufu ng'ettaka lirina ekyapa ekirala kyekirala kiri mmanyi ekyange nkiina n'ewaka kiri kye bampa oli gino nekato kyakino nkiina ngamba olwo ntandika onnoonye loya ngamba omanyi kati nkyogamba loya nti omukazi namuweereza miliyoni ameka kuba nakikola taki kati nkulagira nawuliriza nti bw'oba osazeewo otambula ne loyawo teweegeziwaza kanso bakulu nnyo mu nsonga tokola ki teweegeziwaza era kanso wange bw'ategeera aŋŋamba naye kakati gwe nange nswala mugamba sina kyakkola omukazi aŋŋamba Honesty kakati muzeeyi kyenkusaba ebintu ebyo nga bwe nwana n'abaana abantu mu kooti ngenda kufuniramu ettaka eddala ojjukira eri gye nakutwala ebwerenga njagala kutwala nkuweemu awo naye ensonga ezo tozongerayo munange nga bwomanyi ndi single mother era bw'ato nga bwe mikugamba eyo yabiŋŋamba naye ntunulamu akasente kange kati nkubira oli gwe nkugamba eyanfera 26 emitwalo munnyonnyola aŋŋamba ekiki batubirasokuma ekiki senga wange tasobola kukola ekyo baba balina nawe bayita nga njirinnya anzija wano amusisinkana kati ng'oyo kansa nga oyo mukazi bantwala ewa kanso waabwe awo ku Posta Uganda nga baŋŋamba nti bagenda kugulirira awo keesi bagigobe bagala miliyoni 5.5 kakani omukazi agamba Honesty wandisasudde miliyoni 5.5 ojja zinsalako tuzibalirewa eri kati omanyi nga banaakufera obeera buli budde obeera ku yes kakati ekinnemesa nja kutuukirawo naawo ekinnemesa baba tukka amadaala bwe tuti ono omukyala oli nono ono yandeetera omukyala n'omukyala bayomba okulisa ŋŋamba tosasula miliyoni eza 5 sorry oyo omusajja ŋŋamba tosasula miliyoni eza 5.5 omukazi awulira omukazi amugamba gwe zino sente waziryako wangi nga tuli basatu ku madaala gwe sente tewaziryako kyokka agamba nasasula 5.5 keesi eri mu kooti tulabe nga banguya basala keesi biki omugana gwe tewaziryako kulisa nze baŋŋamba mwakazi ako kalaba oyo ganyanze bali ngamba akazi ako kalaba wakola n'ensobi okwongera sente ndala nga simanyi kuba nabo bali mu ddiiro bombi anti kati nkulaga ekyaini etambula etyo kati akakazi kanyiiga kagenda mu motoka yaako katambula kagenda nsigala n'ono muyangamba olaba akazi ako sente ezo zaali za kugenda Dubai kola naye wamala okutuwa sente tekankubirako nti owezeza n'obukadde 2.3 nze mbadde manyi oli miliyoni 10 plus endala zonna kazezza kale saa zino kagamba mbuno nazirya nako nzikirya nina mukwano gwange gwembeera naye nnyo ategere nnyo ekibuga omukyalo oyo kyava nga mumanyi muzeeyi abantu bano baatubba naye sooka omaliriza omulimu gwe Dubai naffe tukwate sente ezo Okay, Honesty katono nnyo tuli ku Lusewa TV tuli ku bafere gwali eyo sokuboyera oli eyo nga tebakuferangako naye teweeyibaala so bw'olaba emboozi eno ojja kubanga ate ofulamu ekyokuyiga tuli awo nyini poloti bakufera batya ebyapa ate ne bolowooza nti bali naawe kumbe nabo balina abafere puroguramu eno tugenda kuba tugyongerayo ku puroguramu yaffe eddako ba ku vidiyo yaffe eddako nga tubawa biki ebitambula wano wenyini kyemanyi Lule eyejjantunuliramu alaba nga puroguramu eno takibadde emu nnyo naye eddako tujja kubeera ne Lule
era tujja kubeera ne Ernest twongereyo emboozi eno ng'atunnyonnyola kiki abafere we bayita era wa we bakwasiza naawe n'olaba Ernest agamba nti okumanya yali ayagala ekifo kiri yasobola n'obutanyega kanso we n'asindika $3 ate nga azisindikira bafere. Tetujja kusooka wano nze yaje Samuel tubadde ne Ernest Lule saako ne producer atekeyo enamba ey'essimu atekeyo n'engeri gye bamuferamu gwe nawe naali eyo osobola oteeka mu comment section oteeka enamba ey'essimu otubulina kiki kye baakufera naki oba osanga tusobolera okukwatagana netwogera ku mboozi eyo engeri gye baakuferamu netusobolera okutegeeza bannayuganda abafere kiki bakola ate n'ekyala n'amateeka tuli connected nabo tusobola obbayambako okuposesinga engeri gye baakuferamu netulaba nti ofuna obwenkanya. N'ekirala ku nsonga eyo yennyini era njagala okukubiriza bannayuganda bannange okusengera ddala abavubuka myaka 2 myaka 4 sagala obere wala ne gavumenti njagala wekwase nnyo gavumenti gisemberere amateeka gakola abantu abasinga bagamba nti ebitongole bya gavumenti tebikola bw'obanga obiri wala naye bw'abanga obisemberedde ng'ate obyewadde ng'ate oyina facts fuba okulaba nga buli kintu kyokola oyina facts ku kyo. So emboozi zonna nga bwe tujja okuba nga tubibagamba nga bwereeteddwa facts ze tugenda okuba nga tugoberera. So wekwasa ebitongole bya gavumenti fuba okulaba nga otambulyamu ne gavumenti fuba okulaba nga owagira enteekateeka zonna eza gavumenti. Niyanza Amen. Tujja kusooka wano akumata kumira mpeera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.